yes report yaye kugambe kino tekiyinza kubulamu nti babadde kuliko abatamidde ne bavuga ne baluzinga control olw'okuba babadde batamidde ekyo kijja kubeeramu nova mulengiyo oluusi bayinza okugamba lyebadde avugisa kimama omanyi some people drives when they are not using over minding other road users ekyo nakyo kiba kibi kusasira nnyo abantu bonna abafa mu ngeri ng'eyo bafuna ebisaanasiye owa Uncut Kalakata oyo omwami oyo bambi ndabye video ze nengamba mukama Katonda ono ye yaluguli ye teyavudde waawo ne munne Isaac Ndamaje onabadde yakwasaganya social media ezo naye era awo nyini teyavuddewo bane bikuba enchukwe bulaba ku video z'omuntu z'abantu bano bambi ate n'abasabaze nabo omanyi abasabaze nabo mulimu abasiru bw'oyogerako ndize tojja tutikabana bw'oba oyagala ebyewandipangisiza eyo kuno kwekupangisa kwange ate bwe ndwakugula yange singa mu abasiru temunsanga kunziramu mutyo ekyo nakyo balina okimanya oyinza okulabika nga ayogerera driver naye oli mutaasa naye nga bo bootaasa naye nga baasama batyo n'olwekyo n'okubafuutiika ne babanyigiriza nakyo kimenya mateeka okubaddira ne batuuza bana naye mmwe musirise babanyigiriza obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Buterevu nkwaniriza nategwe ali ku mukutu guno ogwa Focus TV ali ku Kojja Kagato exclusive nkwebazaako ensuso webalinyo okubeeranga okola ekyo kyokola era webalinyo okubeeranga otunulira mawulire si malungi kubigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. NBS Kiyongobero bannamawulire babiri bakakasiddwa okubeera nga bafiiridde mu kabenje akaguddewo kiro ekikeesa olunaku olwaleero so nga ate ne Brian Makona of Uganda essaawa zino aliko kikuba ku mutwe aliko kikuba mukono era kigambibwa mbu ku makyawo nyini mu kuvaawo abasinga bali bamulangiridde ng'omufu naye Mukama akyamuwaddeyo omukisa wetujjidde ku mpewo nga batukakasiza nti at least embeera egenda etereera bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Leero ndi ne Kojja Kagato ono waliwo byayagala oba fayiro gyayagala okumpitiramu kuba accidents zino ezizze zibaawo naddala mu bannamawulire bambi ne babugulamu obulamu bwabwe abasukka kumpi obulumiziti 7 mu bbanga lya myaka gino 2 gyokka era abazze bagenda nga batuva mu bulamu bw'ensi eno. Kojja sebo nkwaniriza kale sebo obulamu bugamba ki? Obulamu butambula bwe butyo y'omu waali wabubalira wabulabira kitalo miranga myereere kaseera kakutiitiwala kibi ddala kyennyamiza era kikwasa ennaku okuba nti abantu abo kati bwe twogerera zembuyaga ezikunta tusaba Mukama Katonda etutonda emyoyo gy'abagenzi agiwe ekiwumula eky'emirembe era agiramuze ekisa n'okubasonyiwa ebyo byabasobako nitusaba era ne munnaffe akyali mu bulumi bw'ekitalo bwalimu Mukama Katonda amusuuse kubanga tulowooza nti kyasinga okuluubirira naye kwe kuba nti akuba ku matu. Mukama Katonda amunyige. Akabenje kano nno Kojja kagudde ku Ntebe Road kumpi ne Starbucks Namulanda awo ku yana Starbucks motoka bbiri haliya bano gye babaddemu baddemu haliya
bannamawulire badde muhaliya kigambibwa mubadde batwala munnaabwe babadde bamaze otwala munnaabwe ku airport amawulire agasembeyo kubalabako mu vidiyo esembyeyo babadde ku kikonde kya Chicken ne Shower babatudde nga bwe tutudde wano bali mu kunyumirwa Brian Makona ngera wamumanyi nze ndi timu Shower vidiyo ezo zitambula ku social media ababalabyeko nga babadde batudde awo producer Kasirye owa Uncut Kalakato oyo omwami oyo bambi ndabye vidiyo ze nengamba mukama Katonda oyo ye yaluguli ye teyavudde waawo ne munne Isaac Ndamaje onabadde yakwasaganya social media ezo naye era awo nyini teyavuddewo bane bikuba enchukwe bulaba ku vidiyo z'omuntu z'abantu bano bambi mukasira babadde ndabyeke motoka kojja hali yagibabaddemu nga abaddukiriza babadukide bali mutema bajjeyo Makona eno gyabadde munda yo Ilax tyayisidwa nnyo bajjwe maaso wano ku mupiira gwa driver anti awo ye iba kuba friend yes era ye kulaga tiyagine aliye bannanga ebyo natujja kwekwasa ebyo naye akabenje komanya kalina kwe kava yes kati tusooka ne twebuuza nti mulowooza lwaki batomereganye head on ategeza waliwo yaluzinze control most of the accidents ziri head on bwe baba baluzinze control ani yagenze wa munne abo kyekiraga ki ekyavuddeko akabenje kuba kiraga driver kitegeeza nti ono yavudde eno nadde eri tuba ongambe namulanda ndowooza nti buli omu aba ayina oludda lwavugira ate oli straight bulungi kitegeeza nti waliwo eyabadde ali ku speed imperative yes oba bombi okuba ku speed imperative naye nga kuliko omu atakyasobola controllinga ki speed gyavugirako kojja mu collision eno banga bagiyita bang yes banga eno ebaawo akubye katugeze oladde ku speed n'akuba ani asinga okuyisibwa gundi kidduka kye kisobola okusiyisibwa obubi mwembi muba ku speed anti okujjako emu ng'eparkinze bwe muba mu parkinze yes ebadde mu motion yesinga okusensebuka bwe muba mubadde nga mwenna mutambula abaliraanye ekitundu ekihiitinze be basinga okulumizibwa kati singa muba mutambula abatudde mu maaso bwe mutomeragana nga head on ng'emmotoka zonna ziri ku motion kitegeeza nti zombi zijja kukola ki kwonooneka naye olwo ne tudda ku bugumu bw'emmotoka ne height yaayo kati emmotoka bw'eba Hilux neetomeragana ne Harrier kitegeeza Harrier ejja kusensebuka nnyo olw'ensonga nti Harrier ejja kuba bwetomera frame ya Hilux. Very true. Yeah. Kwa twalabako n'aka taxi nekisino truck so nga iliyeta otomera frame kati bw'otomera frame gwo ogenda okigwako. So kitalo nnyo era abali kubuyo obondala ba workmates si bazadde bannange akabenje kojja omuntu olwazangako omuntu ne bagamba gundi ali bubi kona kwa kufa naye n'ogamba nti tamune twamwade ku mmere n'alyako naye manchi kitegezo kujjo nati ate akabenje tekagalwa bwagalwa abantu bagala kawulira this is the best way to your death. Instant death ebanunja okusinga kati wati okujjanja omuntu waliwo omuntu gwe babadde bajjanja banze gwe mmanyi bamuwa n'ensigo mmalo jimwana abeera naye emyezi 7 kati yafudde mumazoteeka sene zimekazi babataddemu okugenda okukyusa abantu babiri ensigo ate nawafa ate ne mutandika okupakira omulambo guzza naye wano bw'aba yafudde mutandika kulowooza ku birungi byokka tabafiiriza waliwo famire zemmanyi bambi ne mutunda buli kamu. Tulina mutabani waffe yeetuga nga ali Kiwasaidiz Massachusetts yeetuga naye okutuusa wano omulambo kyali kyetagisa obukadde 62 ng'ate yeetuze tufiiriddwa omuntu mu ngeri bwetyo ne ssente ezikola ki mu nnyike gye mulimu mwafiiddwa omuntu wammwe ate babagamba musonde ssente ezimukomyawo. All in all
tulina kusala magezi kulaba nti abantu ekiro naddala kati ebikonde byabadde wano bwayise bwabadde ebikonde nga bibadde mu bbaala abava mu bbaala mmwe mugenda okuvuga ku luguudo lw'Entebbe obudde obwo asobola okuyiwawo Tawero omwami ono Kasirye Badiru musajja musiraamu nedde eyo tekiyisaawo Tawero nze nina akantu kenda kuweereza nako ka kiripu nga twaha yabbye embizi za zaituni kati gwe bonaawoza ekyo ebyo biba tebikola nze nina ate oli gwe oyinza yani amanya ge ono Badiru mulala Isaac anti Isaac mu Bible temuli Isaac mwali kakati oyinza lwaki okigaanira ye gwe oli ajja kubuuza bw'anagamaniza agamanya nageetuuma nkola bibuuzo nga gampisaawuyisa ekyokubiri ffe tetufudde kumanya tetugamba nti abeetuuma amannya gundi temutambula kiro ffe twogedde omuntu ng'ava ku bbaala ne bw'oba ng'oli seeka n'ogamba nti nva ku bbaala awo balowooza ki nengera accident yabaddewo nti watera kuba waliwo omu ku bo accident bwebeerawo poliisi report ejja kuleeta awo nalikoko mu taxi ntudde mu maaso guy driver yali ku ssimu sinza omunenya lwako naye kye agenda nze ntunudde gye tulaga simanyi kye yaliko nomanyi okuddamu okudda ku steering bw'atyo ogamba nti kati adda gy'agenda nga leeni agivaamu ayingira Sinotrack naye mukama nazza bibye ekyo kye kizibu ekyabasaabaze yes you don't have to keep quiet why should you shut up nga olaba driver akuvuga muli mu taxi nga ajeeye simu ayogera ku simu mugambe ndi please soko parking oyogere oba siki wakudamu omubi nze kati nze tebasobola kunzira mu bubi bantegerekeka njimujjako nenjiteeka wali nemugamba tugende bwaba ayagala nayimirira n'alwana so tuleme kubeera careless tembeera careless ku bulamu bwammwe tokkiriza muntu yenna kubanga avuga mmotoka ng'obulamu bwomwe buli n'abantu abalala mwe bali anyiga essimu anyiga kuba toyinza kunyiga ng'otunudde gy'olaga naye nammwe mutudde comfortably nedda ne wabawo omusaabaze ayogerako nagamba nange omusajja ng'atuvuga bubi ne bakukyukira nze nakyogerako ng'avuga akuba essimu nemugamba nti sebo nga mutudde mabega nze nina ebyokukola eri abantu ndi wa mugaso eri abantu abalala bw'oba oyagala okuba essimu yimirira okuba essimu n'ayagala addemu n'ekimberembere ne kondakita naye n'ateekako nemugamba gwe ngenda kukuba bukubi kondakita drive oba tosiba mmotoka ekigenda okuddirira okimanyi oba kubibirijjako essimu oba oyimirira omala okwogera kuba obulamu buno bwaffe yajjayo yaddira budde simu n'agiteeka wali wano mu luggi n'alyoka olwavuga speed 5 mbw annumye gamba nti ekyo kyenjagala bw'ovuga ezo zenjagala ate ne bw'onaavuga ezisingawo kuboonyiize nakyo nja kugamba kati n'abantu mulina okubavigira bakutwala ng'olugezigezi oli ku bulamu nze buluba lugezigezi nga ndukola ku kintu kitaasa bulamu bwange nja kulukola gwe bona boyagala olina nnyo amaanyi nti mugamba nti n'emmotoka gikwateko gizanyireko ojja kulaba nja kukugambako ontwale wa mukama wo bw'aba ajjeno omugambe nti ono yabadde aŋŋambako nga njogerera ku ssimu kyenjagala oba ontwale ku poliisi nti ono atukubye nga nvuga njogerera ku ssimu n'ankuba tusagira mu bulamu obulamu tubufuna omulundi gumu mu nsi kati n'olwekyo tolyalima ebuzanyiramu ku message nanti naawe nagambye ogire nga olya chips nze ngeno bwenfa why just imagine kojja twetwogera ku kino taxi yakolidinga ne Sinotrack abagira bagamba taxi eno yajja dduka imagine oyina more than 14 people batudde nite buli alinza nagamba waayi nedda basirise kati gwe kubanga ogamba kali nti lya chips nadda aganye okuwa kale akuwa sausage nga byolimu ng'obulamu bw'abantu 16 bali emabega obatta no temusirika banne tuyiga okwogera olaba ekintu ekitagatta babatise kabindu musirise kakati oyadduka speed musirise emmotoka eva etya mu paaka kino nja kyogera nnyo
naddala bali ku stage ya Luweero emmotoka eva mu park neetuuka mu kkubo bwetuuka ekigogwa n'atandika okuba engombe bw'ayogeramu aba Semberakeri nyamba tutwale kuno ze namugamba nti emmotoka eno evudde mu park wansabye sente mmeka nagaanyo zikuwa tajja kutuulawo oli nagamba nti bojera vaamu namugamba nti nze ekyo tebakiŋŋamba oba oyagala kyami emmotoka ku poliisi obagambe nti ono muleka wano olwakino nti kubaga aŋŋaanya okwongera tuvuge bana temukikola baleme banyigiriza oli takugamba nti yamba munno naawe gwe nga takuyambye kutwalira kakaaga so tulebe kusaagira mu bulamu ate n'abasabaze nabo omanyi abasabaze nabo mulimu abasiru bw'oyogerako nti nze tojja tutikabana bw'oba oyagala ebyewandipangisizza eyo kuno kwekupangisa kwange ate bwe ndwakugula yange singa mu abasiru temunsanga kunziramu mutyo ekyo nakyo balina okimanya oyinza okulabika nga ayogerera driver naye oli mutaasa naye nga bo bootaasa naye nga baasama batyo n'olwekyo n'okubafuutiika ne babanyigiriza nakyo kimenya mateeka okubaddira ne mwe batuuza bana naye mmwe musirise babanyigiriza kigasa kyo okuyamba nga bawoza yamba ku munno bw'otuuke nga ogenda mu ddwaliro bakolereko emitwalo 3 temusirika nga dereva ayogerera ku simu tosirika nga dereva abavuga endima batwala ekipayipayo kuba agamba mbu baŋŋambye nzira mangu nti bano mbatwala gindi bamukubira essimu nga alina yabadde n'omulimu gw'alina okugendako naye ndi wano nzija ntuuse wano nammwe ne mutereera babakumule bajja kubatta nga tewali wajja bawondera kibi nnyo bannange temusirika nga driver avuga endima tosirika nga driver avuga ayogerera ku ssimu kojja obadde omupisizzaamu wali off camera ku amannya oba abamu kwabo bannamawulire naddala bantu bangi abavudde mu bulamu bannamawulire bangi nnyo abavuddewo obubenje buzze bubugwawo mu mwaka gwa 2025 mu Septemba waliwo omuvubuka eyali akola investigative journalism bamuyitanga Daniel Tatya yafuna akabenje era bw'ate naye yafa kitegeera waliwo omuvubuka bamuyitanga Razdel Kasaasira mu January 2025 yali veteran investigative gundi journalist naye yafuna accident n'afa eri Antonde Kashagama Road yafunira accident eyo waliwo omulenzi bamuyitanga Edward Muhumuza March 23 oyo WNTV yali mu kamotoka kali obaka kanu bwe bayita paso ndowooza yafuna accident n'asaanawo nakwerawo ddala yali ku Entebbe Highway Express tulina tusabe nnyo Mukama Katonda abantu abamu abalungamye mu ngeri ezitali zimu kati waliwo n'omuvubuka omulala bamuyitanga Julius Kitone uno ensi yakafa most recent do naye si asize okuba recent yafa mu February 2026 emmotoka omusajja you can imagine emyaka kubafiira myaka 35 mwana bwati waliwo Kirya Emmanuel yafudde yasembiye okufa mu July 2020 era kabenje mu kabenje kakati abantu abo bwe tufiirwa abantu babadde bati oyo yali ali ku online TV ayina ko platform ng'akola ebintu bye birungi nnyo nga era abantu babyetaaga naye tumanye nnyo we tuyinza okukolera okutaasiza bannaffe abo nze kye nalabye kati n'amawulire ge naakafuna kugagamba nti emmotoka eno yafuniddwa mu accident yabadde yakagulwa bayagadde kulaba bwemalayo kitegeeza nti oba twagala oba tetwagala bajja tugamba abapoliisi wabaddewo okuvugisa obulagajjavu n'ekimama bwe kibeera nti abunze nga bavudde mu bikonde ebyabadde mu bbaala nakyo ninawo kyendowooza ekirala ekiyinza okuba nga kyakoze eki kyabadde kibawaga kiyinza kuba kyekyo ate mu bbaala mubaamu ekiwaga omuntu okuvuga guba mwenge sobola okuba nga anywedde ojja n'okyamuka nogamba naye leero kanjirabye endabo emala 2:8 nga nkasita teri mmotoka ogenda tuuka mu 1:8 ekituufu etuukayo awo bw'oyingira 13
eba tekyasobola kulaba nti yeeyongeddeko emisinde. Teri kyabulabe ng'obudde bw'ekiro saa 9:10 ensi yonna eba esirise, enguudo motoka ntono. Nga weerabidde ndi n'oli ajjabwa okubyemu, manya nti motoka eyo empya n'ettaala zeerina ozikuba mu motoka endala ye talaba. Era kyova olaba ayinza okuba nga bamukubyemu ettaala nga olw'okuba bakagifuna tebamanyi bwe bakyusa mataala. Oli n'abula n'aba nga takyamanyi ludda lwaddako ttaala zimukubyemu n'ajja gy'oli. Ensonga lwaki olaba nti dereeva ku dereeva be baakoze eki? Beekubye. Nga omu ku bo yabadde tekyalaba ayita oli yakubyemu ono ettaala oba ono yakubye oli ettaala. Ate nga sipiidi nnene. Ekyo nakyo kyetagisa. Abantu mwenna abaakagula amamotoka baagagula obanga bakayiga emmotoka osooka nkumanya bakyusiza mataala. Ate n'abalala bwe mbanga nkusabye mpa okusaba ki? Okujja mukono nedda ekyo tekikaka bantu. Omuntu waakusaba tokakatibwako muwa. Okusaba kirala n'okuwa kirala. Omuntu omusaba nga tajja kuwa aba akummi okola ki? Kati gwe kyokola omugezi. Anti abantu ojja musaba nti ettaala yo nga olwazitaddemu ne zigenda mu fuulu tamanyi bwe bajja mu fuulu. Mukanyamugira nga tabimanyi. Abantu bavuga emmotoka abamu nga tamanyi na rivansi oteekawa n'akuyita jangu ntere mu rivansi. Waliwo awo era akangwako oli ampadde mu kaself drive noonya akagundi ak'amafuta kalabika kugulira oyewa amafuta. Abantu babeera mu motoka ezo olwokuba bulijjo motoka ziri automatic. Emmotoka bulijjo ositula kasitula neyeggula n'ekirala bukiwuka gwe wamanyiira buli obwedda nti koonako ku tanka wamanyiira ku eyo otuuse mu motoka kali wano ku siiti ya driver wano oluggi lwe lweggalira. Akalala kabeera wano w'olinnye ekigere ng'okijje ku muliro wansi we kabeera. Akalala kabeera wano waliwo batoni onyiga bwoti nikeggula. Naye kati ebyo byonna bw'oba wakayingira emmotoka byosooka okubuuza akamafuta kali luddawa. N'obuuza nti nkyusa nti ettaala ku eno. Waliwo emmotoka ezimu bw'eba naddala emmotoka ya Germany indikeeta bw'oba oteekako ya kkono ate ng'ozza waggulu ng'ate bw'oteekako ya ddyo ate ozza wansi. Kati olina obbibuuza. Naye abantu baagala nnyo okwefuula basita. Nze nagendako mu mmotoka ngenda mu mmotoka ogirire ki nyiga wano ondizigire mu kino nenyiga nagamba naye oba gindeetere wano nenoonya nga simanyi nti si ya serefu ya kisumuluzo awo naye ntegereza emmotoka. Kati abantu twegezibwa ziri twagala mbumenya kuswala. Nze namugamba nti owa eno ndowooza ya batoni kuba kisi yatu nyawo waggulu wali ya indikeeta awo nenyigawo. Nze mbuuza kuba ffe twagala okwefuula abagezi. Siswala nga mbuuza kumanya kyenvudde mugiga ebintu bingi mba nina kyenjagala okumanya. Siswala nga nkibuuza kati nga bwe tisobola kuswala oli mubuuza nti wamma omuntu bw'omugjamu ekibumba n'okiteeka wali ne muzaawo nga afa oba alamu tikiswaza oba oyagala tutegeera. So kojja abantu bangi waliwo ebigambo era bitambulawo ku social media nga era emirimu ngeri gye badde bakamukuza Badiru wano producer abadde akulira ku speed ya kitalo nnyo nti mwandi bamu ne kalogo kalenzi kojja ebintu ebyo bikirizaamu era gye biri. Bwe bagenda ne batunulira ku Kaleero emmotoka eziri Kaleero ezaafuna accident bonna baali bakabakuza ku mirimu. Ate emmotoka zolaba ku CPS zolaba ku mapoliisi poliisi y'ebuwama ey'ekammengo ey'ekyengera ez'ensangi zonna ezo emmotoka eziri ku mapoliisi bonna baali babakusiza ku mirimu. Bayinza babakuza ku mirimu naye mbwe eddogo gye eri era nedda oba eddogo gye eriri libeereyo eddogo oba gye eriri libeereyo oyo yasoose okukuzibwa ku NBS nga bonna abalala be baakuza tebaabatta. Abantu balina ekizibu ky'okuba nti oba bo baakulira nnyo bwe baloga oba bo bennyini be baaloga ennyo oba bo bennyini be baaloga ennyo kati balowooza nti buli ekibaddewo kibaddogo. Kye mwagala okuŋŋamba nti olunaku olwo accident yabaddeemu yokka eyo tikyewunyisiza nnyo mu nsi yonna accident n'ebeemu eyo yabaaloze tewali walala wabadde accidents. So baleme kulowooleza ekyo accident weze gwonywe ovuge werowoozaamu wabadde oli naakulabye bakusuubira naakulabye accident ogifunidde Namulanda naye okyagamba ddogo. Kojja bitunula eddogo gyebiri kuba ebitabo byonna ebitukuvu byogerako
Goloza lwaki baba Solomon baani tunakutega nagamba uyu tasika Solomon simanyi anite kikasuka ngo omutine kufuuka omusota omugogo gwetambuza ebyali bya magero ebyo ddogo sebakulimba na ekyamagero era lyeriba eddogo oli nakuteekawo ne bukya kumaja nakunyiga olubuto nakufulumyamu akabuzi ne katambula ne kagenda embuzi etambulira mu lubuto lwa muntu gwe n'ogamba nti akoze ekyamagero n'okuba omuggo ku mazzi eryo ddogo ebakulimba ekyamagero lwaki katonda yakola ebyamagero so si muntu anti ayitira mu muntu okulaba ekyo tewerimba kale atubulire ebika by'abantu byayitamu naffe tubeereeri nawe obeera ekika kye wajja kuwe kumaanyi ago kojja so gwe byeddogo ekigobye nkigobye bafunye accident kubanga erina ekyagireese aitha oli yavuze bubi nga abamukubyamu ettala z'amaanyi oba kwabaddeko atamidde kale tetuyinza kwerabira bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti bebiri bakolera omukolo gwo ate era naawe osobola okubeera nga okufunamu banoonyeeko ku TikTok Focus Event Services ku namba z'essimu eziri ku screen ate era bajja kuwa bino wamanga photography videography bajja kuwa decoration bajja kuwa cake bajja kuwa ka juice akawoomu ddala muna abogezi b'emikola abalungi oyinza okubeera ng'oteeka ku mukolo gwo ate era ne bannaffe ba Focus Graphics and Branding bagamba nti banoonyeeko bakuwe corporate uniforms eza business yo ate era bakuwe n'ebyo byobadde olaba nga ofunira ddala ku business yo signpost billboard bakuwe ne gye tuyita business cards nti omuntu wajja ku mulimu okamuwa n'asobola okuba ng'afuna endagiriro n'ennamba z'essimu banoonyeeko babe nga bakukolera ku ekyo so nga ate bannaffe aba bicycle kick bagamba nti basaale nnyo mu kubeera nga bazza amaanyi oba bazza enkola ey'ekisenge ennuŋŋamu beera nnyinimu obeere eggumite ng'egyogenda kusoma beegamba omukyala akwanirize nga wadde tolina kaveera ne bwoba tolina kyolese akusuubira era akwesunga kubanga ogenda kutereeza embeera y'obufumbo bwe awaka aleme kusegasagana abakazi omusajja nga bicycle kick abadde amukozesezza bulungi tosobola tewaliwo omusajja gwe bayinza kugamba nti bano abaana bagundi bafaanana ono era tewaliwo ayinza kugamba toyinza musanga nga beekyereega ebyo musajja tamalako tamanya anzisa ennyonta bicycle kick takola DNA kimwetagisa ki nga ono anaaba va ku kyazunge omwana abeere oweeri oba oweero nga buli kimu kituukiriza ng'ate buli kimu okiteekiriza nga bw'okituukiriza n'olwekyo ojja kuba ku ssimu 0752 ojja kuba ng'oterera bulungi nnyo oba oli Germany oba oli America oba oli Australia weewale ziddieni ezinezi zitalimu n'okuyita enkoko musajja munno n'akuyita enkoko naye abakoze bubi awo kitegeeza ni mukyala we aba yamunyumiza ogira mangu nga nkoko kale ku subscribinga ku Focus TV yange bingi